tagenda kulinda abasajja ba Ukraine ampuliriza kuzimukubira zonna kwagala kuzimalawo. Kati oluvannyuma lwa drone attack ezabadde ez'omutawaana abasajja zibagenze maaso n'okuba nti bamukozeeko. Vladimir Putin tazze mu bino eby'olwattu omwami Nalumanya semanya nabimanya nti ate lwaki tewayogera azitutte. Kati okusinziira ku bifaananyi bibadde provided by the European Space Agency Sentinel satellite eya Sentinel. European Space Agency Sentinel satellite etegeezezza negamba nti bakubye ebifaananyi bagenza okulengera nga ezimu ku zi bombers Russia zasinga okuba nti yeetaaga zimaze okutuuka. Tupolev Tu-160 nuclear capable strategic bomber zimaze okuba nti ampuliriza zituuka. Russia aina ezimu ku bomba zisinga okuba ez'omutawaana ezo ezikozesebwa mu kuba nuclear singa kibeera kyetaagisizza ate nga zikubira wala. Emu ku zo ye gye bayita Tu-160 aba NATO bagiyita Black Jack. Yes, bagiyita Black Jack. NATO bwe bagenda maaso n'okuleka nti bagiyita kakati bagambye nti zino zi Black Jack eziwerako Russia amaze okuba nti azisomba azitutte mu kitundu bakiyita Anadil. Yes, Russia azitutte mu kitundu bakiyita Anadil, an isolated air base. Mu Far East gyagenze eno balinayo air base ne eri isolated eri wala nnyo ekyenkanidde awo. Waliwo region y'eggwanga etibwa erya Russia gye bayita Chukotka. Eggwanga erya Russia liggwanga esinga okuba eddene okwetooloola ensi yonna. Ggwanga bwaguuga kati balina regions nga tewalina nguudo zituukayo ng'ogendayo olina kuyita mu bbanga. Region gye bayita oba oblast gye bayita Chukotka eri mu Russia's Far East eri mu mayiro 4,000 kilometers ezisoba mu 600. In fact kilometers eziriyo nga mu 7 okuva ku front line mulamu ggwanga erya Ukraine. Kaka kitegeeza nti Ukraine kijja gibeerera kizibu nnyo okutagetinga ebyokulwanyisa nga bino bye batutte ewala ennyo. Anadil air base omurasha gyazitutte azisengudde. Kati base eno nga bwe nkubuulidde nti eri wala eri mu kitundu kye bayita Arctic Tundra. Arctic Tundra tewaliiwo nguudo zituukayo. Relying entirely on airlift and seasonal maritime supply. Balina kuyita ku mazzi oba nga bayise mu bbanga okutuukayo. Kakati Russia egambye omugezi bano obusajja tujja busobola bwatukuba jjojjoozi mu ngeri eyewunyisa kasooke tutwale ebyokulwanyisa byaffe tubitereke wala. Operation Spiderweb omusajja ayitibwa Omuyukraine gye yalonchinga abasajja abarasha yabaleka bafumbya miyagi. Kigamba okuba nti zaali drones 10,017 ezagenda maaso n'okuleka nti zironchingibwa deep inside Russia's territory. Coordinated attack eno nerumba 5 key air bases mu kitundu ekiyitibwa Belaya, ekitundu kibayita Ivanovo, ekitundu kibayita Ukrainika, ekitundu kibayita Olenya ne Diaghilevo. Omurasha ne bamuyisa Bobi. Abatunulizi b'ensonga bagoberera ebyentalo bagamba nti this was Russia's Pearl Harbor attack by defense analyst. Ukraine ngegenda maaso n'olabika nti epulaninga this daring operation Spiderweb batwala emyezi gyali 18 era nga bagamba nti bombers 41 omuli n'ezo za long range zibagenda maaso n'olabika nti munnange bakuba. Russia ne kimuyisiza ddala bubi nnyo. Kale n'omusajja ayitibwa Omurasha kigamba okuba nti obulumbaganyi bwe bwamukolako bwagenda maaso n'olabika nti bumukosa ekyenkanidde awo. Abasajja banyiga ekyenkanidde awo bayitibwa Abarasha era okakkananga ennaku zino kye bakoze eggwanga neritibwa erya Ukraine nk'oku baana bamukuba Mambuka, Maserengeta, bamukuba mu East, bamukuba mu West. Russia anyize ebintu gebigenda maaso n'okuleka nti munnange bitambula wenna ataddeko Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo. Kyokka ate ekisinga okuba nti kyewunyisa waliwo territory y'eggwanga lya Russia. Kati Russia kino kyakoze ate n'Omumerika kimukanzeemu kubanga eno territory gye bayita Chukotka Oblast awali Anadil air base eno ate si wala nnyo okuva ne ku ggwanga eritibwa erya America gye bayita
Alaska. Okuva mu Alaska okutuuka wano si wala. Across Bering Strait from Alaska. Kitegeeza nti waliwo si wala nnyo okutuuka mu Alaska. Kati ate na kino kigenze maaso n'okega nti kyewunyisizaamu Abamerika naga nti lwaki azireeta eno. Just a few hundred miles from US territory. Okay, Barasha. Kati okuva no Russia watadde zi bombers tekyetaaga kukozesa zi bombers okuba mu America wabula conventional bombers Russia bulijje badde efivalinga nnyo 4 engine turboprop powered Tu-95 bomber ng'egezako kuba Ukraine kashigamba okuba nti zino zigenda zijeggwako etandise okuba nti erowooza nnyo ku TU 106 naye mbagambye nti n'Abamerika basanze okwetegereza omurasha eno gyaziddusizza ate erizisemberedde nnyo Amerika era batandise okwetegereza balabe omurasha agenda maaso nokoleka nti munnange ategeeza ki mu kuba nti azideployinze mu mbeera ey'okuzikweka n'azitwala kazinga akakali ewala ennyo agezako okuzijja mu renji y'abasajja ba Ukraine obutagenda maaso nazikolako obulumbaganya oba oliawo nga bwe bitambula ataddeko Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo. Kale nno amawulire nga bwe tugenda maaso n'okuleka nti tugafuna bwe gatyo bwe gali wali munda mu kitundu ekiyitibwa ekya Russia. Bombers bazongeddeyo banazijjanga eyo ne bazisindika azigende maaso n'okulabika nti munnange zikuba eggwanga etibwa erya Ukraine. Kakati ng'oggyeko ebyo byenkubulidde nti bombers bazidusizza abasajja abayitibwa Abarasha bakyalina obusungu. Putin akyalina obuswandi abasajja bamutankudde eggwanga alikuba alyokyali malawo. Kakati tutegedde nti Russia again bagenze maaso n'okukozesa emizinga ombadde Iskandar ne drones ez'omutawaana. Tutegedde nti bakubye military enterprises eziwerako ne sites mu kibuga ekiyitibwa Kiev. Russia etegeezezza nti bakubye facilities eziwerako ez'eggwanga eriyitibwa erya Ukraine mu kibuga ekiyitibwa Kiev. Era bagambye nti precision weapons ezikozeseddwa mubaddeko ne drones bakubye aviation missile ama Ukraine wetereka emizinga bakubye amakolero agagenda maaso n'okuleka nti gakozesebwa okuzimba emmeri mu Kiev bakubye command posts eziwerako deployment sites eziwerako bazikubye. Akati bagambye amassment of armament and military equipment of Ukraine armed formations, military airfields eziwerako, ammunition and fuel depots bagaye bazikubye. Mbera nga bwegenda maaso nokuleka nti bitambula. Russia mbagambye nti yatabuse butabusi balinga balalu eggwanga bali kuba okamala kumakya akawungeezi kiro drones n'emizinga bayongeddeko kubanga mabega walinga Ukraine tenda bakubalumba kubanga kyabalumye nnyo kino okuba okira bombers kubanga bagambye nti ezimu ziri in fact beyond repair zibaba kubidde kati banyivu kati ovola bantu bakyakola revenge ate nga mawulire gategeezeza nti Putin tannaba kuweera byonna ebyokuteesa bitadde ku mabbali okuwansiganya abasibe kugenda maaso naye tannaba kuweera akuba ayokya okamala embeera nga bwetambula. Kakati bategeezeza nti mu ssaawa 24 eziise abaserikale b'eggwanga erya Ukraine 1,355 be battiddwa mu front line areas okusinza ku Barasha bagambye nti basse 1,355 olunaku oluyise ku front line n'ennumba ze bagenze maaso n'okulabika nti munnange bakoze ku ggwanga lino eriyitibwa erya Ukraine. Bategeezezza nti ebimotoka ebiwerako ebiri amadi bongedde okuleka nti babyokyezza.
Russia egamba nti kyemwatukoze okutulumba mujja kulabika nti mukiwulira mbeera nga bwegezaako okulabika nti etambula. Omukulembeze eggwanga erya Ukraine gwe bayita Volodymyr Zelensky yategeezezza nti ekituufu kiri nti bali mu kaseera kazibu ddala tebamanyi obulumbaganyi buno Omurussia bwe yagenze maaso n'okeka nti yatandise obbakulako bugenda kulabika nti buggwa ddi naye ng'Omurussia alabika yanyiize. Abarussia ampuliriza si basanyufu yadde banyiivu okukamala eggwanga baagala kulyokya kulimalawo mbeera yakulemererwa twonoona obanga ebibuga ebiwerako byatulema okulabika nti tuwamba obukulembeze bwa Zelensky bwatulema okulabika nti tujjawo babudifendinga abazungu n'abalala kati tugenda kubookya bwokya. Russia yatabuse akuba kwokya aleese biri byennyini ebyokya abasajja abakuba okukamala embeera nga bwegenda maaso n'okuleka nti etambula tukyangala okuleka nti tubyetegereza ebivaayo naye ng'ekiletesi kyenkubulidde Putin asoose kwekazi bombaazi ze naye enteekateeka ez'okwongera okukuba n'okwokya eggwanga erya Ukraine zigendera ddala bulungi nnyo mu maaso. С днем Великой Победы! Ура! Wabali nnyo okulabika nti otuwuliriza n'okutugoberera wenna ataddeko akadde kano kennyini Nepal FM ekkulira omuntu wabulijjo tuli mu ssaawa esooka ne MTN. Bannaffe aba Alaska International Agency baddamu bategeeza nti beetaaga bannansi mu bwangu ddala nga mugenda kukolera kata ba bike riders nammwe mwetaagibwa mugenda kukolera kata taxi drivers nga muli bakukolera Abu Dhabi olina okuba ng'olina driving license ne permit. Ba taxi drivers mwetaagibwa nga mulina driving permit ne license mugende mukole nammwe bannansi mu bwangu ddala bali qualified emirimu wegiri ekata. Abavuzi ba bike mugenda kukolera kata nammwe ba taxi drivers nga mulina ebisaanyizo babeetaaga ate mangu mugenda kutambulirawo mugende wali erubaga mwewandiise mukole ne interview omukisa gusigaddewo eri abantu batono ddala bannansi ba bike drivers ne ba mugende mufune omulimu guno mwewandiise ate mumanyi mwetaagisa ki babatwale mugende mukole kuba ku noti 7 7 noti 3 16 0708 7 06 oba okube ku noti 7 noti 3 4 00 00 noti 7 noti 3 4 00 noti 7 noti 8 7 06 16 gwasobola okukolanga Nancy asobola okukolanga taxi driver naawe asobola okuba nti okolanga naawe asobola okuba nga okolanga bike driver naye bakwetaaga ate era waliwo n'abaana abawala abeetaagibwa okugenda okula Saudi Arabia ne Jordan. Aba Saudi Arabia ng'oli musiraamu ng'olina passport yo mwetaagibwa mangu. Omwana omuwala ng'oli musiraamu ng'olina passport oli wakati w'emyaka 21 ku myaka 35 weetaagibwa ogenda okulenga housemaid bagamba nti babeetaaga mu bwangu era bw'okuba essimu ogenda n'ebibyo byonna kubanga ogenda kutambulirawo kuba ku noti 755 56 47 babeetaaga mugende mukole e Saudi Arabia ne Jordan ne mu abe Saudi Arabia bagamba nti bw'okuba essimu eyo ogenda n'ebibyo byonna ne baaga yo parkinga lumu n'ogenda kubanga otuukira ku training ogenda okule mwetaagibwa mu bwangu. Omuwala ng'oli musiraamu ng'olina passport ogenda Saudi Arabia kuba ku noti 755 56 4752 0755 56 4752 ojja kuba ate munange omanya ebisingawo nammwe abaagala okugenda kule Jordan nammwe mwetaagibwa we Jordan ne bw'oba toli musiraamu naawe bakwetaaga essimu yeeyo 0755 56 4752. Bannaffe bamagumba Herbal Clinic bagamba nti bayunga amagumba omulimu ogumazeemu emyaka 5 gwalumizibwa omugongo ina gatus of an accident bakuyunga bamenyi kati watereera wazimba mu nnyingo bakuleetedde ekizige ekigenda okuyambako okutereera bagaba n'ebitanda paka wona genda ku nkulungo ya Kabaka ku Ngalabi we wali bannaffe bano oba okube ku noti 7 noti emu 95 noti 65 noti 7 noti emu 95 noti 65 ate ojja kuba bafuna bulungi bannaffe abo. Abafeeda House Hijja and Umrah Services bali wali nakasiro okuliraana Student Tube bagamba nti abanamazzi mwenna abeetaaga okugenda okulamaga e Makka
omukisa weeguli mugende mwewandiise omuna ya August wamu ne ya December omukisa weeguli okwewandiisa ku nsimbi ensamusamu babalamuza ebifo byonna ebyenkizo babasuza mu bifo nga biri comfortable era bamaliza emikolo egya umula babalamuza ebibuga ebyenjawulo weekwate Firdaus Hijja Umrah Services wali Nakasero okulira na Sirion Tube abalina obukugu mu kulabirira abakadde abateesobola na buli muntu yenna. Firdaus Hijja Umrah Services bagamba nti beeboka bagenda okukuleza nti mu butuufu okoze umula kuba ku noti 7 noti 3 89 823 noti 7 noti 3 89 823 ate bannafaabo aba Firdaus Hijja Umrah Services wali Nakasero ojja kuba ate bafuna bulungi nnyo nyine ddala. Bwe tukomawo tugenda kudda ku wano mu 2026 kubanga wali essaawa ey'okubiri tujja kuba tutandika na minzaani owuli ekyekigenda maaso n'okwekana kitambula naye katukomewo n'aga 2026 ababaka 8 kyakakasiddwa dda nti bo bamaze okuleka nti basala eddiiro transfer z'ebyobufuzi ezo ziri confirmed ze tulina kankomewo nzikubuulire n'amalala. MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukubira emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nusu lukumi zokka. Okuzigula nyiga star emu star 2 olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Kankwanjulire Kawampologoma. Kawampologoma obwakabaka akolebwa okuva mu nteekateeka y'emmwanyi terimba akawoowo eddekende. Ono Kawa yennyini ali mu bipimo bya grams 2, 5, 10, 25, 5 ne kilo emu ate ng'ali ku bbeeyi esobolwa buli omu. Abazadde ng'abaana baddayo ku ssomero mubagulire Kawampologoma anti awagala obwongo oteekateeka kwanjula weekwate Kawampologoma omusiiko obulungi onyumisa omukolo gwo afunika ku muganzirwaze Katwe mu supermarket ne maduuka gonna. Omusuubuzi tukubire ku 0703 62 57 13 ne ku 0779 11 14 6 oba ku 0784 43 22 14. Nywa ku Kawampologoma okakasize ddala nti emmwanyi terimba. Pal FM Ekula Awards 2025 wamaliriza okulonda kampani ekusingidde bw'obeera tonnaba gino gy'emitendera gy'oyitamu okulonda eyo ekusingidde. Kyalira webusayiti yaffe ku palfmuganda.com/awards onyige ku vote now ku kitundu ky'oyagala okulonda. Londa erinnya ly'oyagala okuwa akaluluko. Teekamu ennamba yo y'essimu etandika ne nooti 7. Oluvannyuma ojja kufuna SMS erimu OTP